Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abad. Atwebaza Allah tabaraka wa taala, tumutendereza, tumusaba Allah okusasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Tugenda kulaba ku mudhakiratul fiqhi, ekitabu ekya fiqhi lisanati athalithatu al-i'dadi, ekya kirasi ya thalitha idadi oba senior 3 ey'Oluwarabu. Tutandika ne baabu oba kitaabu sawmu, kitabu ekyogera ku kusiiba, nga muka vidiyo kano eno oba audio eno ojja kulaba ku kitaabu siyamu, taarifu siyamu wa adillatu mashru'iyati asiyamu. Ojja kuba tulaba ku taarifu oba definition y'ekigambo siyamu, then tulabe ne ku adilla, obujulizi obulaga ku nsonga ey'okusiiba. Tugamba wano tulina ebitabo ebyateekebwateekebwa biringa 2, naye ekitabo kino kiriko madrasa eya Bilali ekyatungibwa Sheikh Isnani Zaidi wa Kinankari. Kyenina wano eno kati kyengenda osooka okusharaha, then waliwo ekirala kino ekya Jamiat Islamiya ekya Lajina, nakyo tujja kuba tukiyitamu. Sookera ku kino wano insha Allah tabaraka wa taala. Tugamba nti kitaabu siyamu kino kiri mulakhasu, kiri summarized bulungi, ebiseera ebisinga kiba summarized. Tugamba nti kitaabu siyamu, ekitabo ekyogera ku kusiiba oba omulyango ogwogera ku kusiiba. Tugamba nti taarifu siyamu, definition y'ekigambo siyamu. Siyamu kitegeeza ki? Tugamba nti asiyamu, otudda mu definition mu Luwarabu oba taarifu, nabagamba tulina taarifu za mirundi 2. Tulina eya loga, taarifu y'olulimi, nti ekigambo ekyo bw'okyogera Omuwarabu nga ye ategeeramu ki, nga munanyi lulimi Oluwarabu ategeeramu ki. Then tuba ne shar'an oba istilaaha, tugamba nti ate abanafiqhu banyini maadda eno, kuba likulli fani rijaalu, buli fani yonna eba n'abasajja baayo. Waliwo aba Qur'ani, bo balina ebigambo byabwe ebya Qur'ani. Tulina aba tawhidi nga babawo ebigambo byabwe ebya akida. Tulina abanatarikha ab'ebyafaayo ba muarikhuna, kati nabo balina ebyabwe ebyebyafaayo. Era waliwo ekigambo ky'osanga ekigambo muno, ekigambo bay'a ono kitegeeza bundi, n'okisanga eri nga tekitegeeza ki bulala, musinza mu fani gy'oba ogezemu. Tuba n'abanahawu, tibo nga banahi, bo bali banuhati nga bo ensonga zaabwe boogera ku nsonga za nahawu. So bwetwe tuli mu Luwarabu. So tuli mu fiqhi wano, tugamba nti ekigambo asiyamu fi loga mu lulimi Oluwarabu, tugamba nti huwa al imsaaku, kwe kwerekereza. Al imsaaku huwa al imsaaku, okwerekereza. Wa shar'an, ate budda mu sharia abafukahao abafiqhu, ekigambo ekyo bategeezaamu ki? Abasiraamu mu sharia yaffe ey'Obusiraamu okusiiba kyeki? Wano bagamba nti okusiiba kwe kwerekereza abanalulimi. Then wano shar'an tugamba huwa imsaaku biniyati ani ashiyaa'u makhsusatin fi zaman makhsusin min shakhsin makhsusin. Agamba nti huwa imsaaku biniyatin, kwe kwerekereza n'eniya, an ashiyaa'i makhsusatin, ku bintu ebyeyawulidde. Si buli kimu ojja kukyerekereza. Bangi nnyo wamusanga asiibye tayogera na munne, taseka, abeera munyiivu. Olumu okisanga nti lwaki onyiize?
ng'agamba nti nasiibye. Kati okusiiba tekwetaagiza nti omuntu n'okusanyuka nakwo n'okwerekereza. Mulimu ebintu ebimu nga tetusigala tubikola ng'okuzannya, omuntu okuyambako emirimu ewaka. Abaana bangi osanga omwana ewaka takyayagala nakola na mirimu, nze nasiibye ndi wali samumu yange enkuba, tayagala akima mazzi, tayagala agenda adde nti oba afumbeko wadde n'okwoza engoye ezize tayagala kwoza, tayagala kufumba mbu olw'okuba yasiibye. Okusiiba twerekereza an ashiyai makhsusatin, tujja biraba mu maaso eyo, ku bintu ebiri special ebyeyawulidde byetwerekereza. Si buli kimu nja kukyerekereza. Netugamba nti wafi zamani makhsusin, era mu kaseera akeyawulidde kibayita okusiba mu Isiraamu, twerekerezaako mu kaseera buseera. Olwojja kalaba just kuva amambya ng'esaze otuuka enjuba lw'enaagwa. Si nti buli kaseera obeeraawo mwaka mulamba oba katugeze n'ekiro, tujja kubiraba ebyo. N'agamba nti min shakhsin makhsus, era ku bantu abeeyawulidde. Si buli omuntu ajja kwerekereza oba nti buli omuntu akasibwako okubeera ng'asiba. Abantu bali abeeyawulidde. Si kusanga muzeeyi mukadde ali awo oluyongoyongo anja nakufa nga omugamba mbu akaabamuko bagamba naye mumpe ku mmere enjala enuma. Tumanyi nga leero kino kisiibo, tuli mu kisiibo. Kati yakola atya? Waliwo abantu abakkirizibwa okubeera nga bakola ki? Abasiiba, abali kadirun alaiha, abali kadirun ala siyaamu, abalina obusobozi kukola ki? Kukusiiba. Netugamba sharhu ta'rif, okuyanjuluza oba okunnyonnyola ta'arifu eyo oba definition gye tuva okulaba waggulu awo. Agamba nti imsaaku biniya, ekigambo nti olina okwerekereza biniya n'eniya. Madina kireso oba wali waggulu. Okwerekereza n'eniya, osooka kwerekereza naye nga niya kweri nti werekeza ku lwa Allah akusiima akuwemu empeera. Tugenda okulaba nti okwerekereza biniya akhraja man amsaka bighairi niya, nti mu kigambo ekyo bagamba nti al imsaaku biniya, nti omuntu wekwerekereza n'eniya tujjamu akhraja, tujjamu mu kigambo ekyo oba kijjamu man amsaka bighairi niya, yena ayerekereza nga talina niya. Bangi nnyo asobola okubeera nga naleka olunaku lwama talidde ku kantu konna konna naye nga talina niya yakusiiba. Era tugamba nti aba teyasiibye, kubanga okusiiba okubeerako eniya, niya yerina okubeera nga ekulembera. Netugamba wano nti an ashiyau makhsusatin, ku bintu ebyeyawulidde, ebintu byetwerekereza biri awo. Tugamba nti wahiya mubutilaatu sawmu, byebyo ebintu ebiyita okusiiba, kal akiri ng'okulya wagairuha, n'ebirala ojja kubiraba mu maaso eyo ebiyita okusiiba. Omuli jima, omuli ashurubu, ojja kubiraba mu maaso eyo inshallah. Nenagamba nti fi zaman makhsusin, era kye bategeezaamu nti mu kaseera akeyawulidde, agamba nti wahuwa min turu el fajiri ila gurubi shamsi, nti okwe kaseera ako okuva emambya lwesala, omambya lwevaayo, ila gurubi shamsi, okutuusa enjuba lwegwa. Era kasita enjuba egwa bweti okusiba kwakukomaawo. Min shakhsin makhsusi, era ku bantu abeeyawudde, si buli muntu nti asiiba. Era bagamba nti wahuwa almuslimu albaligu alakiru, nga yoyo omusiraamu omukulu obulungi ate nga ategeera. Baligun, so nti mukulu, se muntu mukulu ayesaliddewo, al-akirun, ayina amagezi, ayawula nti wano nasiibulukuse, osinaba kusiibulukuka, wano ndi bwenti, wano ndi bwenti. Bwe bagamba abo abakkirizibwa okubeera nga bakola ki? Basiiba. Then adillatu mashru'iyyati siyam, obujulizi obwalaga obukakasaawo okusiba mu busiraamu. Obusiraamu kituufu okusiba kwa mu busiraamu, bujulizi ki obulaga nti okusiba kwa mu busiraamu? Kati ng'ojayo obujulizi buno eno. Agamba nti dalla ala mashru'iyyati siyamu Ramadan alkitaabu wassunna wal ijma, nti kwalagirwa kuliko obujulizi okukkirizibwa kw'okusiiba kwa Ramadhaani alkitaabu, mu kitaabu kya Allah Qur'an waliwo obujulizi obulimu, wassunna ne hadisi z'omubaka mulimu obujulizi obulimu nga bwogera kusiiba okwo, wal ijma, n'abamanyi bonna bakyegattako, teri yayawukana ku nsonga ya kusiiba nti kuli mashru mu busiraamu, tebakukkirizibwa oba nti kwa mu mateeka gaki ga busiraamu. Awalan, ekisooka alkitaabu, tunasobola kulaba ekisooka ddala nga twogera mu kitaabu kya Allah Qur'ani, bujulizi ki obulaga kusiiba. Qala Allahu ta'ala, Allah yagamba mu Qur'an, a'udhu billahi minash shaitanir rajim,
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة بقرة ya aya ya 13. Allah yabeera ng'ayogera ku nsonga eyo, yagamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, kutiba alaikum siyaamu, kubalalikiddwako okusiiba, kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga bwe kwalaalikibwa kwabo abaabasookawo abaabakulembera, la'allakum tattakuun, kaddaaki singa munaabeera nga mukikoze ekyokusiiba, tattakuun, mujja kufuna okutya Allah tabaraka wa ta'ala okwanama ddala. Singa munaaba mukikoze nga singa omuntu aba asiibye, wallahi ajja kukomenkereza ng'afunye okutya Allah. Era bwe tugambira nti omuntu okukakasa nti kituufu yafuna okutya Allah, tukula baada Ramadhaani, kusa kumala kuggwaawo tulaba kituufu omusajja oyo yeeyisa atya, kuba wali obanga oli mu kutraininga engeri y'olina okuwangaalamu. Singa okusiiba kuggwa n'okyusa empisa zo, oba tolina kyofunyeemu, tolina kyoyizeemu, aba tofunye kutya Allah kwe baatugamba nti singa omuntu asiiba aba ajja kutya Allah tabaraka wa ta'ala. Netugamba nti wamaana kalimati kutiba, n'ekigambo ekyo bagamba nti amakulu g'ekigambo nti kutiba, kyagamba nti kutiba alaikum siyaamu, kitegeezaamu nti furida, nti kwaba kalaalikibwako oba kwaba kakasibwako oba kiri farada gye muli, kyabwateeka nti Allah abakakasizzaako okubeera nga musiiba. Thaniyan, obujulizi obwokubiri assunna, bwetugambye nti mu hadithi z'omubaka tugamba nti hadithi Abdullah bin Umaru marufu'an fi sahihaini, agamba nti hadithi ya Abdallah, hadithi eyo ya Abdullah mutabani wa Umar radiyallahu anhuma, bombiri Allah basiima, marufu'an, hadithi yasitulibwa nga ntuufu eva ku nabbi waffe Muhammadi, fi sahihaini, nga ziri mu bitabo byaffe bibiri ebituufu ebya sahihi Muslim ne Bukhari. Yagamba Abdullah nti buniya al-islaamu ala khamsin, agamba nti obusiraamu bwazimbibwa ku mpagi 5, wa miniha muzo mwalimu wasawmu Ramadhaani. Mu hadithi yagamba nti wasawmu Ramadhaani, n'okusiiba omwezi gwaki ogwa Ramadhaani, nti empagi 5 ezizimbibwako obusiraamu mulimu okusiiba omwezi gwa Ramadhaani. Thalithan, ate obujulizi obusembayo al ijmaa, kwe kubeera nti abamanyi bonna bakiikaanyaako, bakikkiriza, bakyegattako ne bakola ijmaa nti okusiiba kwa mu busiraamu. Agamba wano nti ajma al ulama ala siyaamu Ramadhaani wajibun wa rukunun min arkaan al-islam. Agamba nti abamanyi bonna bakyegattako nti okusiiba Ramadhaani wajibun, kyabwateeka, wa rukunu min arkaan al-islam, era mpagi mu mpagi z'obusiraamu, wa rukunu min arkaan al-islam, era mpagi mu mpagi ez'obusiraamu. So awo wetugenda okubeera nga tukoma olwaleero, tujja tutandikirawo al hikimatu fi mashru'iyati siyaamu wa mata furdatin ka episode kaddako insha Allah tabaraka wa ta'ala.